Abooluganda mukama waffe bazibe nzikiriza Katonda nga bakumye bulungi era nange ndi bulungi. Leero njagala tumanye enjawulo eri wakati w'okudda kwa mukama waffe n'okutwala ekkanisa. Bino bintu bisumbuwa nnyo abooluganda bangi, babikonfuzinga nga babitabula nga babigatta. Naye okutwala ekkanisa kye tugenda osooka otunuulira olunaku olwaleero. Okutwala ekkanisa mukama waffe tagenda kujja ku nsi kuno era tagenda kulabwako, agenda kubeera mu bbanga. Nga ennyiriri we zitusomesa. Olunyiriri lutugamba lutya? Olunyiriri lutugamba mu Basesalonika Basesalonika ekisooka essula ya 4 olunyiriri lwa 16 lutugamba nti kubanga mukama waffe yennyini alikka okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda n'abo abaafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira naffe abalamu abaasigalawo ne tulyoka tutwalibwa wamu nabo mu bire okusisinkana mukama waffe mu bbanga. Kale bwe tutyo tunaabeeranga ne mukama waffe ennaku zonna. Kale musanyuseganenga mwekka na mwekka n'ebigambo bino. Kuno kwe kutwala ekkanisa. Okutwala ekkanisa mukama waffe yagamba nti ngenze bateekerateekera ekifo. Ndidda mbanone mubeere nange eyo gye ndi. Agenda kutwala ekkanisa eyeeteeseteese etaliiko bbala. Mu luzungu abamu kye bayita rapture. Rapture eno egenda kubeerawo naye nga tekitegeeza nti yegenda obeera enkomerero. Kubanga mukama waffe ayogera mu Matayo 24 n'olunyiriri olwa 38 ndoza kwe tuba tutandikira nti kubanga nga bwe baali ku nnaku ezo ezasooka amataba nga balya nga banywa era nga bawasa era nga bawayiza okutuuka ku lunaku Nuuwa kwe yayingirira mu lyato ne batamanya okutuusa amataba le gajja ne gabatwala bonna. Bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Mu biro ebyo abasajja babiri baliba mu kyalo, omu alitwalibwa omulala alirekebwa. Abakazi babiri baliba nga basa ku lubengo, omu alitwalibwa n'omulala alirekebwa. Kale mutunule kubanga temumanyi lunaku bwe luli mukama wammwe lwalijja. Abooluganda mukama waffe lwagenda okujja okutwala ekkanisa tewali alumanyi. Asobola okutuuka essaawa zino, asobola okutuuka eddakiika eddako, asobola okutuuka enkya, asobola okutuuka luli, asobola okumala omwaka, asobola okumala emyaka 10, asobola okumala 2 n'ekikumi ye nga bw'ayagadde era nga ye bwe yateesa. Nga bagamba nti tetumanyi lunaku lwakujja ng'omubbi. Omuntu omu ajja kutwalibwa omulala alekebwe kubanga bamalayika bagenda kulondamu abo bokka beeteeseteese. Bagenda okutwala ekkanisa etalina bbala yadde olufunyiro. Mukama waffe bagenda okutwala. Okwo kwe kutwala ekkanisa. Mukama waffe wamala okutwala ekkanisa wagenda kubeerawo akasambattuko emyaka 7 egigenda okubeera egy'akazigizigi. Buli muntu gy'agenda okukaabiramu. Naye oluvannyuma lw'emyaka egyo 7 kwe kudda okwa mukama waffe abantu abasinga bo kwe balowooza nti kwe kutwala ekkanisa. Awo mukama waffe wagenda okuddira agenda kudda okulwanirira Isirayiri. Kyova olaba nti Bayibuli buli kintu ekigirimu kyonna obunnabbi bwonna bwetoololera ku Isirayiri. Era bw'obeera ng'okkiriza mu Kristo naye nga okyawa Isirayiri oba oliko ekizibu kubanga tuteekeddwa gisabira okusinziira mu Zabbuli 128. Tulina okubasabira. Tulina okusabira Isirayiri kubanga obunnabbi bwonna gye bugenda okutuukirira ne mukama waffe gy'agenda okusimba ekigere kye ng'akomawo n'abatuukirivu be agenda kisimba ku lusozi lw'Emizeyituuni. Abooluganda bino ebintu bwe tubyogera biwulikika ng'engero obugero oba ekintu ekitaliiyo naye bigenda kubeerawo. Saagala lunaku luno lukutuukeko lumale kubeerawo omubulire nti abantu baabuze then olyoka ogambe nti bannange byali bya ddala. Kubanga mukama waffe wajja n'atwala ekkanisa ekigenda okuddako ensi egenda kubeera mu kubonaabona okutayogerekeka. Obulokozi bugenda kubeera bwakugula na bulamu bwo kubanga ogenda kuba osalawo okubeera omulokole ng'oteekeddwa kufa oba okukkiriza Katonda ng'olina kufa. Amaanyi g'ekizikiza gagenda kubeera mangi, gagenda kufuga ku nsi kuno. Ebbanga teriri wala liri kumpi kuba ye agamba ebbanga liweddeyo. Obwakabaka bwa Katonda busembedde. Ekkanisa egenda kutwalibwa essaawa yonna naye bw'etwalibwa ekigenda okuddirira kigenda kubeera kizibu nnyo ate nga kigenda kubeerawo. Abo bokka abafiira mu mukama waffe bagenda osooka okuzuukira naffe abalamu tulyoke tutwalibwe. Awo
akabi kasooke katuuke ku nsi kuno. Mukama bampeera omukisa naye nga mweteeketeeke mwenna nga mwambadde ebyokulwanyisa byonna nga tulindirira Mukama waffe kubanga ali kumpi. Ekiseera kiweddeyo, essaawa yonna Yesu atuuka naye agenda kukusanga otya? Agenda kukusanga ng'oli otya? Beera bulungi.